chovora bambagamba nti goons abanji be mwara banga ku luguudo bali planted by the state. Those goons? Yes. Kiche kyembategeeza kamba wo kyokulabirako. Mukyajukira omulembe gw'ebijambiya. Mukyagujugire omulembe gw'ebijambiya. Badde ka 2015. Abantu we warumbira ebyaro e Masaka esemba bulenga batema abantu. Kyazulibwa oluvanyuma nti abantu abamu ab'ebijambiya bali planted by the state nga police yebakozesa. Kino kyeraga bwera zikihura yaleto abantu abagambibwa nti bali babijambiya be bakutte kumbe nga babapanze bupanze. Omwana era omwana oyo nkyabuza nti oyo mwana yaragawa. Kihura bwe yamutuusa ku media center omwana n'ataaja n'agamba nti ebyo byonna tubadde tubikora nga tukoragana ne police. All right, the Flashlight Channel Uganda tumaniriza tenate ku mukutu gwaffe mwe bali kutwagala twebaza advice. Bine mtwe bye mwatugambye ko mukubya abyogereko banga mukubya rugaba ayogere ku Ankole Kingdom. Ne bangamba mukubya rugaba ayogereko ku economy ya Uganda jirabawa. Ni ate mutusonywe muko ebintu ebimu tujja byogerako komasa okuba tuli mu political race mukasera kano. Nenga akasero kanaba katuse tugenda byogerako. Mbatumide nnyo Vivian Reste Namatovu Nalubega Derek Oprah Suvia Vicky people in diaspora tubebaza mwebale okutambuza omukutu gaffe the Flashlight Channel Uganda mwebale kutwagala banna Uganda awo munamwe mwenna abali e Bulaaya tukomya ate natene mukulu byarugaba atunnyonyolemu kwensonga bezitambula mu Uganda essaawa zino. Bobi Wine atusewa Museveni aliriddawa bana abala bonna baliriddawa mu kaseera kano naye nga focus olwa leero tuli ku other than Bobi Wine atusewa niye kiri mu nsonga kiriwe kitinti mukulu byarugaba kyali kitegeeza ki okuskwatibwa kwa Bobi Wine abantu batandika okutokomoka bafanga bubuka duli batugamba ko bayinza okuwera 5 baweze tebawere ekikumi olowooza balamusiza Arriva the flash. Ekyo kintu kikuru nnyo. Abana Uganda tulina kubajukiza. N'okusingira ddala ku kintu kya Bobi Wine kino eky'okumukwata n'abantu abattibwa k'olwo. Kiki kitegeeza gavumenti yali kuki. Wanga kikuru nnyo. Ekisooka mulaba nti baaziga nga Bobi Wine ali kumpi kugenda mu Western region. We bamukwatira ekindeseze kino kyokugenda mu Western region okwekalakasa konna mu Kampala bwe kubeerawo Westerners fe tubeera most affected n'abantu tibakimanyi. So ng'omaze kutegeera ekyo bo bakitegeera nti Bobi Wine bw'agenda mu Western agende nga abantu bamaze kubonaabona mu Kampala bw'atuuka eri bagambe nti omuganda mwemuleeba abonya abanyankole kwara tejeke naza kutuyita tumareho bagamba runyankole mushape pa been looking for that. Ekyo kintu kikuru nnyo abantu abali mu government bo aro ebintu bye babara abantu ababulijo nga biri waranyo nga tosobera kubimanya kati ekyo kulebera mukyajukira right size kayunga biri mwenda the most affected tribes were bakigande banyankole nga babagamba nti mwogere omufariso nga tugamba mufaraso mwogere na mungona oyogede kato obuntu obwembuleeta kubanga ndaba government ekitute mu maaso nga ekitwara mu tribal erese tribal sentiments nti Westerners bachawe Bobi Wine ntono Muganda tasobora kubafuga bwabafuga muraba batandise kuba kati ono bwafuka president namayumba gwe mwazimbayo nambe banje byemulina byo nabigenda. Ekyokubiri abantu mukitegeere kino injagadde tukyogereko kubanga ndaba kifuuse ekyokurwanyisa eri Bobi Wine. Ate nzomu ku Westerners nzomu kuba muwagira manye kigenda mu maaso tulina kuyamba Bobi Wine tunyonyora abantu lwaki Bobi Wine yakwatibwa ngali kumpi kugenda mu Western n'abantu banji abatokomose nga government agents bebabase nabagamba konti baja kuwera na 5
nga government ekyabuzabuza nti mukaaga kyamaze dda kuzuulibwa nti n'ekikumi kigenda kijja kusukka bakyali mu intensive kubanga care abantu nkugambye intensive care gyoyogerako meya w'Ekawempe bamuyita Sserunjojo w'eddembe kubanga Murago eri mu kitundu kye yagenze kuraba n'agula obuntuntu n'ayagala genda arabe abantu abapooca n'ebiwunde Murago naye kyamubuuse ku mutwe bwe yatandise kugaba obuntu bwe yabadde abagulidde ng'ayogera n'abalwadde security agents bazeyo ne bamusika Murago ne bamufulumya ate kitegeeza ki eri ensi kaakati mbabuuze mwe abantu bali mu gavumenti mwe mulowooza tuli bagwagwa mugamba nti abantu abakubwa amasasi in fact abamwe ebyenda biri bweru nti though they were goons, were thugs, were thieves ate abo ababbi bemukweka kati mwagala abantu babalabyeko Babbi exposing nante Babbi ye anti kati mukwe what are you concealing kikutegeeza nti government yamara kutta kumpi buli muntu gwe yarabako abali eyo batya kubanga abatanafa bakugamba nti bw'otuukayo akubuulira bakuwa orders zaabwe amasasi wayo gabasanga abayasibe kiki babagamba ne gye babakubira kati waliwo okufudidde omukyala yali atambuza mmere gwe bakuba ekisasi omukyala ng'alina essowaani mu ngalo ng'akurosinga ne bamukuba ne bamutirawo yali aruutinga abo present akantu ako jja kalaga abatulaba yali aruutinga essowaani n'emmere gye yali atambuza ekyokubiri nakibagambako nti gavumenti ereke kulimba yali yeetegese okutabana abeekalakaasi kubanga gavumenti ye yali emanyi di lwegenda kukwata Bobi Wine si beekalakaasi ekyo n'omuntu naye namwe mulowooze nnyo n'obugenda banga siba muwulidde namwe mulowooze nnyo mulabe gavumenti ye yamanya nti olunaku bwe ruti essaawa bwe ziti tugenda kukwatira Bobi Wine Luwuka bwe tunaamukwata abamanyiko military science mu lutalo lwonna osooka kukora kye tuyita feasibility study omanya kebe America bwe begenda kulwana mu Iraq ekuwa figa gyegenda okufiirwa egamba nti tugenda kulwana naye twandifiirwa abajaasi 50,000 egavumenti yonna bweto bwekola kati Bobi Wine nga bamukute gavumenti yali ekimanyi bulungi nti abantu bagenda kwekalakaasa n'abantu abagenda okufa muwendo ojja kusanga ba security officers bagulina we shall lose these lives so ekyo mukimanye tu bakimanyirawo ddala nti lazima abagenda okwekalakaasa bagenda kubonyaabonya abantu kyova olaba mbagamba nti goons abangi be mwarabanga ku luguudo bali planted by the state those goons yes kiki kyembategeeza kambawo kyokulabirako mukyajukira omulembe gw'ebijambiya mukyagujugula omulembe gw'ebijambiya baddeka 2015 abantu we warumbira ebyalo e Masaka esembabule nga batema abantu kyazuulibwa oluvannyuma nti abantu abamu ab'ebijambiya bali planted by the state nga poliisi yebakozesa kino kyeraga bwerazikihura yaleeta abantu abagambibwa nti bali babijambiya be bakutte kumbe nga babapanze bupanzi omwana omu era omwana oyo nkyabuuza nti oyo omwana yalagawa kihura bwe yamutuusa ku media center omwana n'ataaja n'agamba nti ebyo byonna tubadde tubikola nga tukolagana ne poliisi kihura n'amujona nani I don't know where that man went oba kyali mulamu baki so kikulaga nti abantu bano basobola kupanga abantu government esobola kupanga abantu ne balwavinga havoc ne bakuba abantu nga baagala batamye bakyayise omuntu gwe batayagala Bobi Wine era nakibagambako mujukire nga tugenda mu nominations bapanga omuntu ng'ava Kawempe oyo muvubuka ne balaga ebipiira n'ebijambiya ebiri lwasite nga bagamba nti ono yeewaddeyo tumukutte nga nti abadde ayagala y'omu ku babadde baagala okwokya ekibuga okutabula nominations yali mupange
bino byembabulira kamba wamwe akantu akamu nengenda kukakomya mukubo kubanga omuntu yari akozeko ne government sobora kwogera buli kimu njagala mbajukize mu walk to work mbawe incidents biri ezali mpange bupanze nga government yepanze kize besije mu kisero kyo bwe yatamburanga mu walk to work wali wabachara abayeyita ba volunteers nibagende waka kumwegayirira nti togendo rwalero mu Kampala tubonyabonye kimara tuyambe nga bagamba bekasangati tibali bakasangati ekyo kikomezaawo nenga bali bapange ekyokubiri mujukira abantu babesije be bakwatira kumpi kasangati abavubuka balinga 10 nga bapanga in fact aba FDC barwanagana nabo n'umusayini guyika kubanga kirebeka babatuma tibabatendeka burungi niba bakwatira mu kubunga tabe nacyakogera nga bagende wabesije. So I know what I'm talking about. Nti regime sobora kupanga ikintu cyonna n'ekikuteekako gwe notamanya. So ekisinga obukuru government yakwata Bobi Wine ngeyagala kumucyayisa mu bantu n'okusingira ddala westerners bebasinga kubona bwe babeera wakavuyo. Ekyokubiri abantu kutegeera nti Bobi Wine murabe goons abaliwo murabe miyaye jabeera najo eno government egenda kubeera etya nze kurunako okwo nze kenyine na itachira nintuke ekyari wajara. This is a true story. Kuchira mu trading center police weri naye omumaso ga police ngari w'abaana batade roadblock basoroza sente 10,000 nga police eri wali oba police yali ekikola kakati nayita wo bwenti ngambara ngoreba ngebintu ebimu biri stage managed ekyari wajara abamanyi kyari wajara aka police post mukarabaawo ne stage wenyine mu maso gabo nga roadblock abana basoroza nusu 10,000 nga babaleka. So ebintu bino bipange murina kuba begendereza abantu government yatidde nnyo ekora buli kimu kyonna ekisoboka okulaba nti ekyayisa Bobi Wine. Bana Flashlight Channel Uganda mukuru byarugaba akyali mu kusengeka ensonga zino nga bwe zijja zibaako the whole week ne mukuru byarugaba waliwo ekibuuzo njakayita akatalekeka. Waliwo abantu abamu bagamba nti Uganda ng'ensi tena opposition leaders nti parties zonna eziri mu Uganda olwaleero the extension of NRM okyogera koki most of the parties ziri extension it's part of NRM bine bisinga obungi biriwo nga biterebwawo just regime era awokirabira nze kinjagaza kyagulanye na murabamu ekinyusi ekyokunitinga oba ekyokukwatira awamu opposition n'agigata n'ebeera wamu. Ekyokubiri namarado okumusoma nimanya nti this is a true leader in opposition. Kino yinza butakigenda muwala nayenza okusinziira nga bwendaba kyagulanye entandika gye yatandikamu yandaga nti lazima this is a true leader in opposition. Nsonga eryemu babiri ekisooka tubadde na opposition emyaka gino gyonna nga mpagira bulungi nnyo President Museveni nenga aliwo ekyendaba ekibura mu opposition ekimpagiza kyagulanye namuraba nti akakorya akaguddemu kata amanye ekyokukola. Ekisooka kyagulanye yakwata ku mapeesa abiri gokka buli opposition leader geyali asudde mu guluka nga takwatako ate nga mapeesa abiri ga byabufuzi gegasinga okufuga eggwanga lino. Ekisooka epeesa y'abavubuka teri opposition leader yenna eyali ajukidde abavubuka n'abateeka mu byobufuzi nga kyagula taliiwo ate nga abavubuka bakola kumpi ebitundu 7 buli 100 mu Uganda. Why? Guno murundi wendabidde President Museveni ng'abuuka emyala agenda mu ghetto ng'anyonya abavubuka anyonya
ekyo kye kikuraga Kyagulanyi is a true leader of opposition. Bali tebakifa. Why? Ekyokubiri, parliament kintu kikulu nnyo. Kyovura bakire kye nakuleetedde kya gerrymandering. President Museveni akikozesa kubanga akimanyi parliament yeeyisa buli kimu. Kyovura nti ayagala nnyo parliament okugiko eringa ekisimuuza kye rubber stamp. Buli kyayagala kyonna mu parliament kyekikolebwa. Nga tolina ababaka mu parliament abagasa oba otawanira bwereere mu Uganda okugifuna. Kyagulanyi yatandikira mu kunyonya ababaka abanaabeera ku ludda lwe. Okyalaba ekyokubiri kyendeese? Nze kasita naraba ebintu ebyo Kyagulanyi ng'abikutteko n'amaanyi namanya nti ono ajja kuba tululidda in opposition. Ekyengezaako okugamba ebintu bimwe byokulabirako mbireeta ku kibiina kya FDC kubanga kyekibiina ekinene nakati ekiri ku ludda oluvuganya. Osobola otya okubeera n'ababaka 36 mu kalulu kabona ng'olina miliyoni 3.5? Ekyo abantu tibakimanyi, tibakifanako. Miliyoni 3.5 bantu bangi nnyo. Tosanidde kubeera ng'olina ababaka 36. At least wali batolina ababaka nga 10. Miliyoni 3.6 kitegeeza nti abantu bakwagadde nnyo. Bwaki tobakonvinsinga, bwaki tobakolamu omulimu ne bakuwa ababaka banaakuyamba. Ekitegeeza oba bwezimba weka niweerabira kuzimba abanaakuyamba. Kyovura Kyagulanyi yatandika okunyonya ababaka. In fact twalina by elections ezisuka mu 10. Kyagulanyi bwe yawangulako nga 3 regimu n'ekitegeera nti bwe tugenda mu by election zonna jaziwangula ne bazisuspendinga to date. Olaba ekyenkuleetera naye abantu abamu tibakifaako. Olina kutegeka abantu bakuleetere abantu abanaakuyamba okufuga eggwanga. President Museveni kyakola kyovura n'obwakubba ng'alina ababaka 3 gwe ng'olina 3 nobwo n'okubira enduula abantu bajja kugamba. Okitegedde abantu bajja kugamba omuntu n'abeera ababaka balina mu 300 akukubisaamu emirundi 10 yakubye mu ngeri ki? Weewawo nga kisoboka osobola kubeera n'ababaka abatono ng'olina abantu bangi. Wabula nze kyengamba wali bategese lazima ne bakuwa ki abantu bangi. Ekyo kyengezaako okugamba nti olaba nti abantu bayagala nnyo Besigye ne bamuwa miliyoni 3.5 obululu naye ng'alina ababaka 36. So osobola kuwangula akalulu ng'olina ababaka abatono. But which is very dangerous mu byobufuzi bya Uganda. Kubanga olina kubeera na parliament. Buli mukulembeze yenna mu nsi yonna ayayanira okubeera na majority in parliament. For decision making. Kubanga basobola n'okuwa vote of no confidence. Trump yabadde agenze. Singa tiyalina mu upper house, singa tiyalina majority, there would be no Trump now. In fact, summarize nze bulungi. Singa tulina president ayitibwa Trump, yali badde session ekyamuyamba nti upper parliament yalina majority ate nga ye last decision making body. So kintu kikulu nnyo Kyagulanyi omulama gwaliko ogwokuwa olabe engeri gyanyonyamu ababaka yeeyagaza ewamu amaanyi. Olaba nti lazimu ono wali ekyamanyi ebyafaayo ebyobufuzi bya Uganda bimanyi anyonya ababaka bamuyambeko. Ekyo kintu kikulu nnyo mu byobufuzi bya Uganda. Bw'oba nga oli muna byabufuzi
ku level ya president general ku level yo kurembera ekibina ngori n'ababaka abatono obokoze bitone